atuse simanyi Nabagambe mu respecting court, mu respecting omulamuzi ne court. Court esigala court. Teri musango mutuna bagususe mu court. Kuba bali mu kamera bali eri bali eri. Bana mawulire mutuyambe mufulume bwabwe get out of here. Mutuyambe mufulume wali mbega yirize. Muve ku mawulire. What's wrong with you? This is a court. Omulamuzi waraba chontagena tu alien. Eno court mu respecting abalamuzi mu respecting court. Court esigala court mpaza court esigala za imiride no woberani no ba minister. Eno court. Nabagambide omusigale kufango ni since yesterday mbagamba temujja ku court. Muze wano muri likes na views muri mbana mawulire please. Twetaga likes and views. Abana basinga mu get out of here. Mufumia abana bano badde bali wabwe. Get out of here. Kwale tugenda funa kye twagala. Get out of here. Tudde wali fenna. Nabaganda ati tuwere kufangwa. Bwa tomanyi mateeka please. Respect the court. Esazo see likes and views. Saga na kamera nze sagala kamera kuntunulamu. I don't want any camera. Ponda wangu. Nyabo. Nakula muntu na masoke. Atenga mutufu. Mafango kyagedde tu. Abana bafango ni de mukabira. Kote ebere ko nkankalu kalumu. Get out here. Mateka ga court tutwagala bekwase mbate twabadde n'empisambi twagala bekwase mbate baganya okutamu naffe olw'ensonga bweti ne bweti twagala byonna tubikole byebeetaaga ne batugamba kufukamira nga tuli awo wabweru bantu ffe twagala muntu waffe yekka tuve wano kiza kye batugamba tugenda gobera etteeka lya kooti nga bweriri byonna tudde wano kubanga basuubidde nti ffe abaana bagidde mu t-shirt ziriko firi nti oba bayinza okwekalakasa naye eriko firi nze yange teriko firi naye ne bagamba nti bayinza okuleeta ensasagge yonna naye n'olwekyo ffe tugenda balaga nti kye batusuubira si tuli bakakkamu nnyo ffe twagala muntu waffe ate mu mateeka tetumwagala bikompaka nti obaki tumwagala nga bamukwata mu mateeka ng'ayagadde era bwe bagenda omuntu wa mu mateeka ensonga ye yeriwo abafango naye n'akazungu kayogedde agambye get out of here your accent ya British accent tebalina T get out of here get out here get out here tebalina T ya naye nga byebyo tusabire ekimenke bamuleete mu kooti ffenna tugenda kudda wali tulindire waliwo ne makinde country resort wano sokulindira awo kubanga tuli bangi etunywa ne kacyayi tuli bangi nakakuba katonyi ensonga yeyo eriwo tuli bakakkamu mpaka CEO ng'ateereddwa embeera amanya gaffe n'embeera ogira bwotya ku kooti amanya naabwe Precious va mu Elgon Advocates embeera etulese wano olwaleero kwe kusaba kukola bail application musango gwa Julio ne Alien Skin tuze n'abagenda okubeeyimirira omugaso gwa bail kwe kuwoza ng'ova waka tekitegeeza nti omusango guba guwedde naye ng'oba owoza ng'ova waka tuze n'abantu abetusuubira nti bamaanyi kooti ejja bakkiriza basobole okumweyimirira abasobola omukubiriza nti buli kooti webeemwetaaze asobola okulabika eri kooti emisango egibavunaanibwa kooti eno erina obuyinza obugiwulira so buli muntu alina eddembe ly'okusaba bail naye nga discretion eba ya kooti okuwa oba obutakuwa naye tulina essuubi nti kusinziira okwetegeka kwe twetegeseemu n'abagenda okumuyimirira be baleese kooti ejja kukkiriza okusaba kwaffe kigambibwa nti nno akomawo leero okuwulira misango gye baateeka ku gguli egy'ensambya omuntu talina okutya nti nno bw'anaagiwulira ate bayinza omumuzzaayo ava maki nga mugenda saba beyiro olwedde omusango gwalina olwedde kati bw'osaba beyiro kooti esobola okuwa oba obutakuwa bwekuwa ogenda waka bwe batekuwadde ekuzzaayo naye nga tuli bamativu tulowooza nti kusinziira ku abantu be tuleese okubeeyimirira bajja bbawa beyiro